bayibuli etugamba bweti naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda ebyabo abeebaka mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi kubanga bwe tukkiriza nga yesu yafa n'azuukira era katonda alireeta bw'atyo abeebaka ku bwa yesu wamu naye kubanga ekyo kye tubabuulira mu kigambo kya mukama ffe nga ffe abalamu abasigalawo okutuusa okujja kwa mukama ffe tetulisooka abeebaka kubanga mukama ffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya katonda n'abo abafiira mu kristo be balisooka okuzuukira ebyawandiikibwa bino byogera nga birabika nti bitugamba nti yesu asobola okudda olwaleero naye bwadde Só que eu vou lá. Agora pena que eu vou Excuse me. Excuse me. Excuse me. I need to run here. Space. Excuse me. Space banai. Space. Tuagara okuraba conference. Aya basi. Heavy boots. Eske mabega kasono. Eske kawe mabega kasono. Eske mwe mabega kasono. Ai. Eske mabega kasono. Kana mweske kabali yawe mabega. Abooluganda erinnya lya Mukama lyebazibwe
ng'ekigambo bwe tutusomye Kato yeebase ekigambo bwe tutusomye Kato yeebase ekigambo nga bwe tutusomye Kato yeebase era nsaba enzivunula ya Bayibuli gye tuba tukwata tuleme okusitula ekigambo ky'ogamba nti afudde ng'ate Bayibuli etugambye nti abo abeebaka ne beebaka nga balina essuubi Mukama waffe akagombo be kalivuga be balitusooka okwambuka okuzuukira okusinkana Mukama waffe abalibeera abalamu ngaffe tuleke tumusinkane. N'olwekyo nsaba tukitegeere bulungi maama w'abaana n'abaana Kato azuukiridde mu baana, Kato azuukiridde mu mirimu gy'akoze, ate Kato alizuukira ku lunaku lwe ffenna lwe tulindirira olwa Mukama waffe. N'olwekyo Kato weebake mirembe mu linnya erya Mukama waffe Yesu okutuuka lwe tulisisinkana kubanga ffenna bw'alijja nga tukyali balamu mwe mulisooka omulaba, bw'alijja nga ffenna twagenda tulyambukira wamu tusinkana. Famire yebeesooka famire yebeesooka sokesekirire famire ey'okusooka Chiefumona addeko buli mwana akwate mpolampola Ali wano uno wa Conrad, come. Wait a minute. After, yes, you represent the family and the family. Wait and let it first go down. Abatalina ssuubi family buli atekayo wa family eka Chiefumona ettaka ate libaddeyo mu ttaka buli omu yafunye esobola okuteekayo akamuli katukuza sobola okutandika okuddayo mpolampola tuwe space abatannaba kufuna ku ssuuku Simbi kaaba kigwe ekiniga eky'omuntu ekyo kiveewo sumulula obulamu bwo Kato yamaze bulungi emirimu gye era Kato bamalayika bamwaniriza oba oyagala kaaba kigwe
atanafuna opportunity tumwe opportunity amazofuna opportunity ovaawo nkola amazofuna opportunity emuteekako akataka ovaawo nkola ate tuwe omulala opportunity erongera okutereeza obulamu bwaffe kubanga tomanya ani addamu okubeera ku mbaga y'esembayo. So bw'oba olina omuntu yenna yakunyiiza musonyiwe, waba waliwo naawe kuwanyiiza mwetondere, longoosa obulamu. Ebisingako obungi eby'obulamu omuntu yabyekolera ng'akyali mulamu. Bayibuli etugamba nti Mukama ffe teyajja mu nsi okusala musango. Yokaana essula 3:17 tusinga kumanya wala 16 16 lugamba nti bwatyo bayagala ensi n'okweyo n'awayo omwana w'Ensereko ku ye. Naye olw'17 lutugaana okusalira bannaffe emisango, lugamba kubanga Katonda teyatuwa mwana we ye ajja okutusalira emisango, wabula yajja tulokokere mu ye. Tuyongera okwetegereza ekigambo kya Katonda kyesomera. Ne bw'aba wasaza omusango tekikukosa kubanga tosange baguli ignorant. Nobody has that audacity, authority or power to judge the other except God, and God sent us his son not to condemn us but to save us. Mutima gw'ovano ng'owulira emirembe ali ku TV, ali ku radio, ali ku wonna, ali ku social media. Let us live in harmony. Let us live in a spirit of coexistence. Let us not live judging others. Baleeta malaaya, Yesu n'amusonyiwa. In fact, nga bamukomerera abaagala atuwa abayinja ate be basinga ebibi. Ebiseera ebisinga alina omutima omubi kimwanguyira okukola ekibi, naye alina omutima omulungi agaana. Kubanga bonna bababuuza nti atakikolangako, bonna ne badduka ne bavaawo. Yesu n'asigalawo n'emalaayo gwe baleeta nga bagamba kimugwanira okuwa amayinja, naye ng'ate kubanga omutima gwa Yesu gwali mulungi, naye teyamusalira musango. Owulira nga tokyalina misango, nawe tosalira balala. Naye ate alina emisango ayambuwa okusalira abalala emisango. So nsaba omutima gwo gubeere mugumu, akujaji nga tabeera ku ate tabeera Katonda. Mukama abawa omukisa ate abakulembere bulungi nga tonna gye twafudde ffenna. Oza paati esinga okubeera eyaffe ewedde, tugenda kubanga tuvaawo kubanga Kato VVIP agenda kuziikibwa mu ngeri enjawulo, oza n'okusinga abalala bali kujja bino. Omulimu ogusigaddewo gugenda kubeera gwa kikugu, ffe tumaze okusuulako akataka kaffe. Tutambule mpolampola tuddeyo mu kidaala. Tutambule mpolampola tuddeyo mu kidaala okujjako atanafuna opportunity eteekako akataka.